enteekateeka eno. Tuli mu program twezimbe, tuli ku 98.8 95.5 ku www.radiobudofm.com, atugoberera ku TikTok weebale ddala, ate naawe atugoberera ku YouTube, X ne Instagram Radio Buddu. Tunoonya banno bayite basobole okuba nga beetaba mu nteekateeka zaffe obulamu butambule. Ndina afande Twakasirye, omwogezi wa poliisi mu bbendo lino ery'e Masaka. Ensonga tuzoogeddeko eziwera ez'ebyobufuzi era nkakasa tusobola kubyewala kubanga tukaseera tulimu. Afande Twaka, ebyobufuzi bitambula mu ggwanga, naye obunkenke businga kubeera kalulu ka pulezidenti n'ababaka ba paalamenti, kubeera nza kitegeere. Singa obadde mulonzi kuba manyi olonda, nange ndi mulonzi, ze nondera wali ku Buswa Memorial College polling station gye nondera nange nonda kitegedde ffenna tuli balonzi. Naye kati kitwale nti oli musirikale wa poliisi, oli mulonzi, ku lunaku lw'okulonda lwali eyisizza oti? Olunaku lw'okulonda Kasirye omuntu wa bulijjo agenda okulonda nkeera ku makya, ninteekateeka nga nina ID yange oba akakonge kange, nengenda mu kifo we walondebwa, nenkuba akalulu kange. Olumala okukuba akalulu kange nempitamu nengenda ku mirimu gyange. Tuli mu kaseera nina edduuka lyange ogenda n'okulawo edduuka, nenoonya akasente, kubanga okulonda tekugenda gana muntu kukola. Kuba kati nze nga munnamawulire alina okuweereza bannayuganda, nze shedu yange sisobola kukola n'akakiiko ka byakulonda. Simanyi oba lwaki ffe temwatulowoozezaako ne mututeeka mu kategori ngabo ebyokulonda, ngabo ebyokulonda temwatulowoozezaako ne mututeeka ne mubaga nti bwe mulaba ow'amawulire naye alonda agenda aweereza eggwanga. Simanyi lwa poliisi, ekyo kiba kya buntu. Lwaki temwatulowoozezaako? Ekyo kiba kya buntu. Kubanze plan yange, in my plan, ku ssaawa 6 nga maze program nja genda e Nabinene nonde nkomewo kuba ate ku ssaawa 9 nyina okukola. Kati kwolwo ojja tuyamba otambule ng'olina ekikwogerako. Tuli munnamawulire, omusirikale era abeera wasolo kitegeera enkolagana gye tulina n'abantu ndowooza ogimanyi. Everyone can realize knowledge. Sonko Judy agenda ku radio program. Tuli mu kaseera k'okulonda naye tulina mu kaseera era kalimu abawummuze. Abawummuze nze bwe mba mboogerako omanyi guidance and counseling bwe mba mboogerako bali mu category, tulinamu ne category gye tuyita ey'ababuzi. Abawummuze ababuzi, omuwummuze asobola okukola ekintu naye nga tamanyi kigenda tamanyi nti kyakoze kimusango bayinza okukozesebwa kubanga waliwo ba opportunities nga bo batunuulira wali opportunity ne banyigawo. Abaana bano balina kwekwata batya n'abazadde bennyini naddala mu kaseera kano okusookera ddala essaawa eno tukitwale nti awaka abaana gye bali kati ssomero, naawe bayise ng'abali ku ssomero basomesa ebyawaka. Bwekuba kulimako balimeko, bwekuba kunoga maanyi bayigize emirimu gy'awaka. Ntegerekeka okwoza ebintu, okubeera ennyumba, kusiimuula n'ebintu ebiringa ebyo, such that obayigize n'ennimi zaabwe, abantu bamanye ennimi zaabwe n'obuwangwa ennono. Abaana bangi bwe tubalaba tasobola kutambula nga Muganda. Olumugamba okutambula ng'Omuganda ng'ate agenda azimba buzimba, ekifo ky'okutambula azimba buzimba, bayigirize ennono nga bajjajjaffe baakolanga edda nga basomeseza abaana ku kyoto wali. Naawe beera eyo somesa abaana bo. Empisa z'omu bantu tebazijja ku ssomero, bazijja waka. Otegeerekeka? Naye nga bw'obayigiriza ate tomenya amateeka n'obatulugunya, tobatuntuza, tobakuba punishment ziri ezammwe zemukola. Oyo naamusiba ne ku muti bw'ati n'alengejja, tujja kukukwata. Tegeere gwe baba babikola bakola nsobi, ebiseera ebyo ndowooza amateeka tegabalaba, tegabakwatako. Tubyewale. Tosobola okubonereza omwana tekitegeeza nti nno mukube embooko 3. Tekitegeeza nti nno muyira amazzi agookya. Tekitegeeza nti nno omwana musibire ebweru, ti omwana mukwase magalo. Omwana okumuyita obuyisi n'omugamba Judy, kino kyokoze tekikkirizibwa mu nnono yaffe ne mu nsi yaffe. Olunaku onaakiddamu ngenda kukubonereza, tokiddamu omwana ajja kutegeera
nnyo n'okusinga ng'omukubye. Okay. Kwa bona abago bwakola ensobi ng'omukuba yajja kumanya ati kati n'ekyokuzza. Kasangira bwenti mbooko. So tubyewale. Tulina abazadde bangi be tukute ne tubasiba olw'ensonga eyo nga yaayita mu mbeera y'okulunjula omwana we naye ng'ate ali mu mutulugunya. Omwana tukusuubira okusigala nga oli wa mpisa eri bazadde bo. Tulaba mu nnyendo wano ng'abazadde okunoonya akasente akaweerera bajja beetisa akatogo waggulu ku mutwe nga katokota katokotera ku mutwe n'essigiri kweri. Saasira omuzadde w'oyo jjajja akasente okukuweerera osome ate gwe tokole ekyo kyakola. So tubasaba abaana gye muli mubeere abaana ab'empisa mugende okudda ku ssomero. Bwe baba bava ku ssomero nga baali bamanyi oli wa mpisa mbi oddeyo ng'okyuse. Nabo bakyobuzaabingi nti omwana ono yakyuka. Tusigaze eddakiika ziri 3 naye sisobola kugenda nga soogedde ku nsonga ya muganda wange Kasirye Alafa Kasirye ali Lukaya. Agambye nti tuli ku bunkenke. Agamba nti wendi nsobola okulaba emmotoka ezitambula n'eziyimiridde. Naye mu bbanga lya wiiki emu ndabye emmotoka nga 8 nga ziyimirira mmotoka za bulijjo naye nga emitto gyazo giriko jaketi z'amagye. How can you interpret that? Kati atandise tuli ku bunkenke. Kiyinza omuwa obunkenke omuntu wa bulijjo. Jaketi ya poliisi oba ey'amagye. Lwaki mugiteeka mu mmotoka za bulijjo? Iyo munaye tomanya. Bannange abantu baffe. Omuntu wa ddembe okuba ne jaketi ye. Okay. Azirongazi wa magye ali mu kitongole ekyo. Wa ddembe ogiteekawo nawe agikoze eki wagitadde. Naye abamu bakikozesa. Naye ga nafune jaketi ya Kasirye si wa magye. Jaketi ya Fando wa UPDF n'agiteekako okutisatisa abasirikale baffe aba traffic. Kwegera kuwa traffic waliwo bwayimira mu staff nja kusaba warranty card eraga nti oli wa poliisi oba oli wa magye. Tulina ne number plate zetulaba ezikyuse ennaku zinafande twa nga mu kifo kya number plate bataddeko president Yoweri bataddeko General Muhoozi ekibakola kikyamu number plate era aba traffic gye bali eyo ekyo bakikwasaganye. Emmotoka eno sigala ng'etegerekeka enamba yaayo n'ekika kyayo. Tuwunzika afande twa. Tusaba baganda baffe aba traffic mukoze bulungi nnyo ku makubo okwo. Tusaba neera mweyongere n'omutima ogwo. Tetujja kulwawo kwebaza bakama baffe ba RPC, SSP Tugume Ezra, SSP Ochen Peter Austin abatukutte obulungi mu bendo lino muri Masaka East ne West. Tusalutinga abasirikale baffe abali eyo bafutu officers baffe abali eyo wansi abatukolera emirimu obulungi okulaba nti tufuna ekifaananyi ekibi n'abantu okweyagalira mu nsi yaabwe. Temuli bumenyi bw'amateeka. Tubasalutinga era tubeebaza omulimu gwe mukola. Tugulabira tugusiima. Ntwala akakisa kano okusaasira bazadde ba obugi waffe Nabuufu Hanifa yafudde ng'afiira mu lutalo okuzaala. Oyo twasomako naye awo Kabukunge. Tusaasira Kabukunge Muzimu Secondary School okuviibwako omwana omuwala oyo ate ne bazadde be tubasaba Mukama abagumye. Tubasaasira nti Mukama yatuwa ate yatujjako. Ngenda gaba enamba yange y'essimu nate 0755 26 09 34 0755 26 09 34. Nkubiraako ng'olaba waliwo ebisobye. Tujja kutereeza abasirikale baffe kuba nabo bantu naye nga tugezaako okulaba nga tukola emirimu nga bwe tulina okukola okugikola. Teri wa poliisi alina wa kibiina gwawagira. Mukimanye nti tuli nyuto era mwena tubasaavinga nga bwe muli. Oba oli wa kibiina ki, oba oli wa muti, oba oli wa manvuuli, oba oli wa bbaasi, mwena tubawa enough service. Oba oli wa ntebe waliwo bendaba abali independent n'abala mwena tubawa services ezimu. Tubaagaliza akalulu 2026 ak'emirembe ak'essanyu ate tukkirize ebyo babivudde mu kulonda kubanga omuwanguzi ab'omu ne bwe guba mupiira oluusi mugenda mu penalty akuume atakumira. Bino nabyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange awangale Ssaabaseka. Toyanza fandi twa Kasirye apuliriza bwetu bwe tubadde nange njagala kugamba mpuliriza nti eggwanga likyakwetaaga ate nalyo tukyalyetaaga. Tutabangula mirembe olaba nga ennyindo yo yeetaaga obutagenda ogireete
tokyawa neyiba olwa byabufuzi kuba yo omwetaaga n'okusinga gw'ogenda okulonda enkya. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi amawulire ge gaddako.